Abakristo ku lukiiko ya St Mary's Lubaga bavuganya essanyu nga baaniza Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni bw'abadde agenza okwetaba ku bikujjuko emyaka 10 egya lutikko eno bukyanga etukuzibwa. Pulezidenti Museveni ku lutikko atuuseyo ssaawa 4 ez'okumakya nga aneeziddwa Ssaabasumba Paul Mwogerere n'abasumba okuva mu masaza ag'enjawulo, Katikkiro Charles Peter Mayiga kwa Ssaabaminisita okuva mu gavumenti y'abakati abakulembeddwamu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Ssaabasumba Mwogerere yeebazizza Pulezidenti Museveni okubeegattako ku bijaguzo bino, kyagambye nti kabonero akalaga obumu wakati w'enzikiriza ne gavumenti. Your Excellency, we are deeply honored by your presence and participation in this historic celebration. Your coming here today is a sign of solidarity with the Church and a testimony that faith remains a pillar in building our nation. Amwebazizza olw'akaweefube gw'ataddemu okudduukirira n'okuwagira emirimu gya Kereziya, kyagambye nti yambye nnyo mu nkulaakulana yaayo. We sincerely thank you for your continued support to the Church in Uganda through collaboration in education, health, social services, and moral formation. Many of our schools Ssaabasumba kwasizza Pulezidenti Museveni ekirabo akabonero ak'okumusiima. Mu kwogera kwe Pulezidenti Museveni yayozaayozezza abakristo mu ssaza ekkulu erya Kampala okutuuka ku myaka 10 egya lutikko eno gy'agambye nti badde gya nkulaakulana n'okubunyisa enjiri eri abakristo. I really congratulate the Christians on this cathedral which has now lasted 100 years. I didn't know that. I just saw it in the documents. Congratulations. Pulezidenti ategeeza nti wadde nga baaliwo bakkirizanga mu Katonda mu ngeri yaabwe, obukristo n'obusiraamu bwe bwajja bwagattako kinene mu kkula kw'eggwanga lino. That Christianity and Islam added value to our heritage. It's not true that we didn't believe in God. That one is not true. We believed in God, all our tribes did. But Christianity brought in some additional inputs, value addition. Asabye bannaddiini okukola ennyo babeere ekyokulabirako eri endiga ze basumba. So you the Christians, you must work. And even St. Paul said, those who don't work should not eat. So therefore, you the Christians, you should be the examples. Influence people by what you do, not what you say. Do, and people will see, and they will learn from you. Pulezidenti yeeyamye okukwasizzaako omusaseredooti omu omulimi w'emmwanyi e Busunju asobole okwongera ku mmwanyi z'alina era abeere ekyokulabirako eri abakristo. There is a priest in Busunju. That priest has done a good job. He has grown coffee, has grown there. I will support him. That priest there of the parish near Busunju. Oluvannyuma Pulezidenti agenze butereevu munda mu lutikko n'awaayo ekirabo ky'ekyemmisa gy'atasobodde kwetabamu olw'obuvunaanyizibwa obukulu bw'alina okutuukiriza olunaku olwaleero. Isani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyokwerinda binywezeddwa ku lutikko ya St Mary's Lubaga nga abakristo beteekera emmisa y'ebijaguzo by'emyaka 10 bukyanga etukuzibwa. Wankaaki wa lutikko atimbiddwa mu langi z'Ekereziya okuli enjeru n'eya kyenvu, eya bbululu n'endala nga n'abakristo banekaanekanye mu byambalo eby'omulembe. Omukolo gutandise na Ssaabasumba okuggulawo ekifo asimbibwa emmotoka eky'omulembe ng'ekimu ku byazimbiddwa ng'ekijjukizo ky'emyaka 10. Oluvannyuma guddeyo ennyumba ey'omulembe y'abasaseredooti nga yazimbiddwa wansi w'obukulembeze bwa parishi y'e Lubaga. Abavunaanyizibwa kuzimba ekizimbe kino bamukwasizza ekisumuluzo wakati mu kumunnyonnyola engeri enteekateeka eno gy'etambuddemu. Azikunuukiriza okuwera ssaawa 5 ekitambiro kya mmisa ey'okwebaza Katonda nga weziweza emyaka 10 kasookedde lutikko eno etukuzibwa kitandise ng'ekulembeddwamu Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Paul Mwogerere.
yetereka abakungu ab'enjawulo nga gavumenti ya wakati ekiikiriddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ne baminisita okubadde ebyenjigiriza y'omutendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, ow'ebyettaka Judith Nawulen n'abakuba n'abalala, ng'Obwakabaka bukiikiriddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Omulangira David Wasajja Kintu nga ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bagwetabyeko. Ssaabasumba ayozayozezza abakristu mu ssaza lino olw'okutuuka ku bijaguzo ng'ategeeza ng'olunaku luno luli olw'okwefumiitiriza ku biseera ebyayita n'okujjukira abatandisi ba lutikko eno Stanislas n'abalala. Akaseera kano katuyamba okutunula emabega mu biseera ebiyise n'okusiima okukkiriza okwaluŋŋamya n'okunyweza bakitaffe abaasooka mu kukkiriza okusinga the missionaries of Africa. Ayogedde ku byafaayo bya lutikko eno nga yajja mu kiseera nga bakazimbi ba lutikko 8 era ebadde ensaale mu kunnyikiza entambuza y'emirimu gy'ekereziya. Tetusobola kwerabira abakristu ab'omu kiseera ekyo abawaayo ebyobugagga n'amaanyi basobole okuzimba ekifo kino ekitukuvu. Yeebazizza abantu bonna mu lugendo lw'emyaka 10 egya lutikko eno okusingira ddala Obwakabaka obwawaayo ettaka weetudde nga buyita mu Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Twebaza nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda anti wano wetuli ebyafaayo bitulaga nti lwali lubiri lwa Kabaka oluvannyuma Ssekabaka Mwanga n'agabirawo ekereziya. Asabye bannayuganda okulembeza emirembe wakati nga tweteekera okulonda okujja. Mbakuutira nga tusemberera okudda obudde obw'okulonda ffenna tukolere emirembe egyo Kristo gy'atuwa nga tugenda okugabana ku Ukarisitiya entanda y'abalamazi. Tusabe Mukama waffe Yesu Kristo atuyambe obudde buno bwe tugendamu tubiyitemu na kwagala. Olukiiko luteesiteesa olw'ebikujjuko bino nga bakulembeddwamu ssentebe waalo Yinginiya Pius Mugalasi yeebaza Ssaabasumba olw'okubeesiga n'abawa omukisa okuweereza ng'alambuludde n'enteekateeka eno nga bw'etambudde. Gwali gwetaaga obuwumbi 2 miliyoni 4 naye nga ku ssente ezo Ssaabasumba teyalinaawo n'emu. Tukoze n'obuvumu, tukoze ekiro n'emisana okusobola okutuuka wetutuuse kaakano. Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II mu bubaka bwe bw'atisse Katikkiro yeebazizza ekereziya olw'okwolesa obuvumu n'erwanirira ensonga eziruma abantu era n'agikubiriza okugenda mu maaso nga teyeekkiriranya ku nsonga yonna. Obuvumu buno obw'okwogera amazima, okulwanirira eddembe, okwegatta n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, tusaba kereziya ebwongere mu maaso. Mu ngeri emu beena alagidde abantu be okwewala okubisibwa n'ogulibwa ssente olw'abannabyabufuzi ab'ekkusa bokka wabula bagatte eddoboozi lyabwe okugabanya ebirowoozo ku butali bumativu ku ngabana y'ebyobugagga by'eggwanga mu kyenkanyi. Ffenna wamu tukubiriza abantu baffe naddala abavubuka obutakyamizibwa buyinza wadde okugulibwa ssente ng'eggwanga lyaffe liggwawo olw'abannabyabufuzi ab'ekkusa bokka na bokka. Omuterega atendereza enkolagana eri wakati w'ekereziya n'Obwakabaka gy'agambye nti evuddemu ebibala bingi n'asaba yongera okugenda mu maaso. Guno omulimu twagutandikako dda. Tubasaba twongere okugatta eddoboozi eryawamu ku nsonga eno. Ye Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ayogeddeko eri abakristu ng'asoose okulambulula ku zimu ku nteekateeka ezikoleddwa naddala mu Kampala omuli enguudo n'ebirala n'abagumya nga gakyali amabaga. Gavumenti yateeka ssente miliyoni za $288 mu kukola enguudo ze tukola kati. Ayanjudde obubaka bwa pulezidenti obutongole eri abakristu. Once we solve the problem of poverty in homes, believers will be empowered to meaningfully contribute money to the church construction projects. Finally, Mama Janet and I wish Rubaga Cathedral happy centenary celebrations. Disani Mtyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.